Inside Story Uganda, real source of political updates. For ICT, nabeerako State Minister for Luweero Triangle, nabeerako State Minister for Education, nabeerako Mbaka wa Parliament wa Kasanda South, ebbanga eriwera, wamu n'obuvunaanyizibwa obulala bw'azzaatambuliramu. Oyo nno si mulala, ED wa UCC, Honorable George William Nyombi Tembo. Honorable. Come on. Kwaniriza ku televiziyo Bwakabaka. Neyanza sebo. Balamuseeko. Bannaffe abatulaba muli muti eyo mikwano gyaffe mwenna abaleba BBS telefine yaffe mwebale nnyo mwebalire ddala kuba nti awe muli era mbeebaza nga management okumpita tuwayeemu ate nga mumpise twogere ku mirimu bakamu baffe Bannayuganda gye baatuwa okutambuza ffe gyaffe tuli bapakasi bammwe teeka lituteekawo tubaweereze so tubeebaza okuba nti nno mutuwa obuvunaanyizibwa obwo era tugezaako obutuukiriza etteeka nga bwe likola ki nga bwe ligamba kubanga mukama wo bwakuwa omulimu era omugaa nti kaakati mpa ebikola ebikola n'abikuwa n'omugaa nti ndaga omulimu mpitawo akangaye bwe luba lubimbi naga nti ayitawo ali oyite ne wali era bwotyo bw'okola oluusi nno oyinza okuba ng'olima mukama wo nga yakulaze w'oyita ate omulala naga nti ate ng'onyingiridde ewange ati nze bandaze kuyita wano byebiragiro bye nnina so ffe ebiragiro tubijja mu tteeka okukola emirimu gyaffe etteeka eddambulukufu erya UCC Act omwaka 2013 lyatereezebwamu era kati tutambuliramu ate era netutambulira ne ku mateeka amalala ge bayita regulations ezo nno ziri eyo kumpi 20 ezirambikira ddala obuva n'obutuulo engeri gye tulina okukolamu emirimu gyaffe siviyo ngezezaako ogijja olikyendeseeyo naye ebyo bimala ndowooza naye awo olaze politics yekka naye ndi mukungu ndi professional mu byenfuna era nali nnyo economist mu Uganda leero eyo nali mu state council omwo era nga kansala era nga nkulira akateeka k'ebyensimbi n'enteekateeka y'emirimu okumala ebbanga ddene nnyo era nkoledde ebitongole bingi nga ndi eyo mu Lerwe abakimanyi nakulirako project eza World Bank nkulirako project eza African Development Bank ng'ate engeri edda bwe twakolanga nga bakuwa project ogikulira kumpi oba mukozi wa kitongole ekyo naye ng'osigala otuula eyo so tukoze emirimu mpola mpola okutuusa Katonda watuusiza ate wano we tuli nga tuweereza era nga tuweereza Bannayuganda actually naakaweereza mu public service kati emyaka 37 njaga koonanga Katonda embeezi wange saala zammwe munazimpa obulamu nga weebuli ana tuyinza okugakoona oba oliawo 85 tulaba ye Honorable George William Nyombi Tembo, Executive Director wa Uganda Communications Commission. Honorable, nga tusimbuliza mu tteeka Act ya Parliament ya Uganda Communications Act 2013 gwe obwasenkulu obugendako mu November 2023 oli mutuufu obutambuza era kyabutambuza akati communications bya mpuliziganya kule person atulaba ku TV atudde wakajjajja ekiboga eyo kakati mu tteeka naawe senkulu alina okulaba nga bw'otulambise nti muligobera dot by dot okutegeeza oli andaba mandate ya Uganda Communication Commission mu byempuliziganya eri ki evunaanyizibwa ku radio ku TV nekomaawo biki so tuulya mu bufunze oli amanyi obuvunaanyizibwa abo mu simple terms mu simple terms obuvunaanyizibwa bwa UCC obukulu kwe kuba nti ffe tulabirira emirimu egitambula mu bigambo by'empuliziganya oba gye tuyita communication ngazi erimu telecommunication ge masimu n'ebigendera mu ludda olwo Yes.
nebaamu broadcasting byebitambulira mu radio ne TV n'ebifaanana bwe bityo nebaamu ne posto oba entambuza z'ebitereke eyo yonna communication serimu ebiwayi bisatu so omulimu gwaffe omukulu kwe kulabirira n'okuba nti nno tuluŋŋamya enkola y'emirimu ezigwa mu kiti ekyo buli omu nga bw'amanyi nti nno waaliwo mu nsi yonna emyaka 2-3 emabega ebitongole bino edda wabangawo kampani emu mu ggwanga oba kampani emu era mugijjukira wano waffe yalinga Uganda Posts and Telecommunication Limited ng'eyetambuza ebitereke yerina amasimu nga ne broadcasting naye eri yokka naye bwe twagenda mu liberalization neba nti nno bamusiga nsimbi nabo balina okwenyigiramu amakampani galina okuba amangi amakampani bwe gaba galina okuba amangi agakola omulimu ogumu wateekwa okubaawo omuntu aluŋŋamya gwe tambulira wano gwe tambulira wali gwe tambulira wano kati okuliŋŋamya okukulu ate kati mu telecommunication okuluŋŋamya kuno kugendako walamukko kubanga ebintu ebibiri bye tulabirira ku lw'Abannayuganda ebikulu ennyo ge mayengo n'ennamba oba ze tuyita spectrum resources then n'ennamba oba ze tuyita numbering resources bw'olaba ennamba eyo gy'olina ku ssimu yo 07 bwezi 075 077 070 ennamba eyo egabibwa resource waliwo endala zebayita USSD code singa oba ogenda okukola mobile money n'oyingiza *165 *# eyo USSD code eyo nayo namba ezo nazo ffe tuzirabira ezo kyonna kintu kikulu nga gyenkomeza kubanga telecommunication naddala teyinza kubaawo watali namba walina okubaawo azigaba amayengo walina okubaawo aga nti kakati gwe tambulira mu mayengo gano kati nga ku kya radio oyinza okulaba tulina radio kumpi 3 ani agaba amayengo buli omu aleme kuyingira mu munne okiraba mukwano gwange buli omu aleme kuyingira munne ani alaba nti nno amateeka n'ebiragiro bigobererwa ani alaba nti eri amayengo tegayina nsalo ani akiikirira eggwanga ogenda eri gye gagabanirwa ag'ensi yonna okulaba nti nno Uganda nayo tenyigirizibwa kubanga ensi yonna yawagulwamu ebibayinga 3 waliwo zooni mwe tuli Africa ne Europe waliwo zooni endala erimu Abamerika eyo waliwo zooni endala ey'aba Asia eyo amayengo gano tugagabanye tutya naffe tufa tusigaza agaffe nga tebatuyingiramu era no kati bw'owulira nga abakulu abo bagenze Geneva kumpi kitebe kyamayengo gye gagabanibwa mu International Telecommunication Union ekyo ekitongole ekisinga obukadde mu UN kubanga okuva mu telegraph nga zitandise telegraph yatandika Haskell Bell n'alyoka avumbula essimu walingawo okuba tukoze tutya entambuza z'ebitereke biva eri ne bijja bituuka e Uganda ani atuuza banne n'aga nti owaayi kati waliyo Universal Postal Union era ebbaani eyo era mu Switzerland okulaba ab'ebitereke babitambuza batya rules of the game zitambula zitya competition kati awo nno spectrum okulaba nti amayengo ku nsi kakati tetukoma wano wonna ku nsi tuyina ne waggulu wali ze bayita orbital slots oba ebibanja ebiri mu orbit eyo buli nsi bwe yali badde ebeera nga bweriba etuuse ekiseera okuteekayo satellite naawe olina akabanjako nga gyekali orbital slot eyo ya Uganda eri 26.6 degrees east ekibanja ekyo ffe tukibakuumira ffe tukikuuma mu bbanga eyo orbital slot yaffe 26.6 degrees east awo naffe lwe tuba tufunye obusobozi okutwala satellite okubeera mu orbit tulina okuba nga tulina orbital slot ezo ziba zigabanyizibwa era zigabanyizibwa e Geneva tulina naffe okubeera ku ntebe awo we bagabanira gundi ezo so muli munene
era bwe mulabanga abantu baffe bagende Geneva tebava Geneva kumpi buli lunaku lwenjogera olukya mbaayo n'abakugu e Geneva eyo bakuuma byaffe okulaba bigabanyizibwa bitya okuba ffe bwe babigabana tetuli disadvantaged bannaffe abaagala satellite zijje nga bagenda okuteekayo satellite bwe ziriraana orbital slot zaffe balina otwebuuzaako kati ekyo ffe tukibakolera ffe bapakasi bamwe bakikolera waliwo kati omuntu omu yatusabye nti baagala kuteekayo naye ng'eriraanye akabanja kaffe batwebuuzaako babadde batuga nti tusayininge ekiragiro nti bo bateekeyo tugamba lwe muteekayo mutwebuuzengako kuba tomanya bintu ebikyuka so emirimu giri awo mirimu mingiko okulabirira ba consumers ffe kitongole system yaffe eno mwetuli space mwetuli ye system esinga ndowooza ba consumer abangi tulina ba consumer bwoba babaliridde ku sim cards miliyoni 42 kakati tunagenda bwe tunagenda ku internet of things nga n'ebintu nabyo bigenda mu sim card ojja kulaba network yaffe gyekoma nga friji yo na internet emotoka gyovuga erimu internet erimu sim card essaawa yo nga erimu sim card galubindizo nga zirimu sim card ojja kulaba ebyo byonna ffe tulina okwalocatinga ezo zonna buli sim card wegende eyo number eyo numbering resource so enamba ezo ziggwawo ziri finite waliwo ngambye spectrum ali finite aggwayo obwetaavu bwe bungi walina okubawo omuntu amugabanya abantu amanyengo kati tubagambe ennaku zino tikumpi mu radio wano e Kampala tujjudde tulina applications abantu abaagala okuteekawo amaradio mpitirivu bangi tewali lunaku luziba nga tewali muntu agambye nti ayagala okuteekawo radio naye kati enguudo spectrum kumpi atuweddeko era katugenda kutandika kuba advisor nti tugende mu digital broadcasting dub yetandikireyo mu 17 zibadde mwogera ziva mu 8 something okutuuka ku 10 mu something katwagala gendeyo mu 17 awali digital broadcasting eyo no wagazina nnyo tewaliyo nabweraliikirivu tetuliraanye kumpi na mayengo ga nnyonyi eyo abantu nayo bajja kugenda eyo so omulimu muneneko era ndowooza sisobola gumalayo naye tulina abakulu nga mukulu Bosa Ibrahimu n'abakugu abalala ba engineer olumu bajja kujja wano babuulire abantu bategeeze omupakasi waabwe omulimu gwe baatuwa biki bye tukola bongere tunyonyole yesebo webale nnyo Idi ampuliriza tukyagenda mu maaso yesenkulu ekitongole kya UCC kiri bugoloobi waliwo ekisimba amakanda kati honorable oyogedde ku byampuliziganya ebyempuliziganya n'ebyokwerinda bwa byotebenkevu birina akakwate wakimbuuza mirundi mingi tuwulidde nga oyisa broadcasters ngenda okusanga nga wa security chiefs abalala buli omu abaako byalungamya where is the connection security and communication security ne communication bitambulira wamu kubanga ebintu byonna by'oyinza okulowoozaako olwaleero bitambulira ku mpuliziganya emisango egisinga okuzibwa olwaleero for example bw'oba oyagala okuteeka omuntu ku crime scene wano e Uganda olwaleero kumpi emikisa giri nti 7 ku 10 essimu eyinza okukozesebwa okussa omuntu ku crime scene awatali kumuusabuusa amayengo gano gagabanyizibwa nnyo era abamu abagalinamu interest ey'amaanyi ennyo be bantu by'okwerinda n'obutebenkevu bw'eggwanga si wano wokka ne mu America actually mu America waliyo ekitongole kiramba kye bayita National Security Agency NSA waliyo NASA eri ebizungirizi ne wabayo ne NSA National Security Agency kyo mu tteeka kikulirwa muntu General Owestanya yalina okikulira ng'ekyo kyo kikolera ku signal intelligence signals okulabira ddala by'amasimu ebya internet bitambula bitya n'okusobola obitereeza security implication ezibirimu
wano kyemmanyi era gye bujja eyo mujja kulaba mpola mpola ng'ebintu gye bujja eyo bigenda byevoluvinga. Who knows, owulira bannaffe bagenda mu space, abantu batandise okufuna cyber armies, abantu abakola ku bukugu obw'empuliziganya okulaba n'ebyokwerinda bwe bitambula. So toyina bw'oyawula telecommunication na byakwerinda, toyina bw'okola byakwerinda ennaku zino nga tolina telecommunication. Ndowooza muwulidde engeri abantu gye babuusaamu drone ne zikola ebintu bingi. Drone zikola ebintu bingi naye zikozesebwa nnyo kati mu byokwerinda. Ate olowooza drone tezikozesa waves, zikozesa era sino si kyakyama. Eri mu ITU egabyono amayengo, waliwo amayengo aga reserved gwe gye bayita spectrum table, allocation table. Waliwo amayengo agali dedicated ku byokwerinda, nga waliwo agali dedicated ku byokutambuza ennyonyi, waliwo agali dedicated ku byokutambuza emmeri maritime. So bwe gatyo naye nga era agalabirira ate okuba regulator owa communications. Yeah. Communication ya security betulaba bana batambula radio messaging guno bubaba nabo mu regulating era baba mubawe namba aba IPDF aba police two-way communication natu tumanya balina okubanga bakolera mu mayengo gaabwe naye obumu obwo waliwo obumu obutali obukozesa unregulated spectrum omanya ave no kumutono ennyo paka eri omunene abakugu balijja bayongera ne bakibayitiramu n'ekisumulo ky'emmotoka ekisumulula emmotoka ye ekisumulula emmotoka kikozesa spectrum naye oyo bwe tuyita unregulated spectrum oyo tetuyingiramu nnyo bu remote control obuteekako TV n'okuzijjako. So obwo buli eyo mu unregulated naye bw'ogenda mu ono ali regulated abasecurity balina owaabwe ali allocated era bamukozesa naye batubuulirako ne tutegeera nti nno bakyali mu spectrum waabwe gwe balina okukozesa. Naye abantu ba bulijjo buli alina radio call tulina gy'approve. In fact wano kyenjagala okukubira omulanga buli kaseera nfuna obuzibu bungi nnyo naze ne radio call zange bazikwatidde ku kisaawe Entebbe bw'oba tonnaba ku importinga radio call. Radio call zikola emirimu mingi era twagala nnyo abantu babe nazo, abantu abalina abagenda mu mining, abantu abalina hotels enneneko, abantu ba event abakola event managers, logistics companies. Please tetulina tabu ku radio calls. Yes, bw'obuuzire nga tetunaba kuba zirina okukozebwako kye tuyita type approval. Buli kintu ekikozesebwa mu telecommunication, buli kyuma kirina okuba type approved. Tuyina kitula mutuga nti yes kikwatagana kubanga kigenda kuteekebwa ku network kikozesa amayengo, tuyina okukipima ne tulaba nti nno bw'ogamba nti kikozesa amayengo gundi yes kiba kijja kutambuza amayengo bwe gati. Kyovola nti nno tulina etterekero ly'emitindo oba standards eza buli kikolebwa ekigenda ku network mu nsi yonna tukirina. Buli simu eri mu nsi yonna tulina okugimanya, naddala eri mu Uganda tulina okugimanya erina okubanga eri type approved okuba nti negenda kukola. Nkubiza type approval mugikola ku stage ki? Oli ali China ayagala kujja na radio call nga tannagula ng'amaze okugula akyali eryo banga zimaze kutuuka wano. Olina okugamba nga tonnagula ne tumanya specifications ezo ne tukola type approval. Tuyita mu processes nyingi, waliwo ezimu zeetagisanga ezo machine ebyuma ebyo byakolekwako type approval naye nga the standard is tonnaba kugula first informers tulyoke tukubuulire process kimu olina okuyita okugula ebintu ebyo. Naddala radio calls okusinga ze mbadde nfunako nnyo omutawaana kubanga amasimu go abaga importing us through UNBS agasinga gali mu depository already gali type approved tugamanyi naye bwe kiba for example company nga mu abaredio abali mu broadcasting togenda kuleta transmitter togireta bulesi noga nti ogenda kugiteekayo kubanga buli transmitter gy'olina eri type approved. Bw'oba onookyusa transmitter olete transmitter empya olina otugamba ne tugitunuulira ddala kyekyo kubanga okimanyi nti no tukuwa power gy'olina okukozesa. Tulina okulaba transmitter eri dynamic oba ddala ebadde calibrated okuba mu power gye twakuwa
watts 1000 twakuwa 5 olina 2000 ne transmitter bwegamba so ebintu bingi muli mu muyitirivu era abaana bali eyo abakola essaawa 24 tebebaka obuyinza mujjawo mu Uganda okusinziira ku teeka erya nexize bagenza okutalira Privacy Data Protection and Privacy Act then etteeka ly'ebyempuliziganya lyennyini teri muntu akkirizibwa kuwuliriza mboozi ya muntu ng'aginyumya ku ssimu oba okusoma obubaka bwe oba email oba buli bwonna ku internet ye bw'atawaddeyo wiringire oba okusumulula ekitereke kye okumaca biki ebikirimu otegeera bulungi ffe mu UCC obuyinza tetubulina at all amasimu gonna ne bwe tufuna chansi ogalabako mu tools endala zetuyinza okuba nazo kyetusobola okulaba kyokka tulaba ze bayita CDRs call data records naye si kufuna content communication nga bwebadde si kufuna content is prohibited teri akkirizibwa kuwulira kusoma kuwulira ku intercepting amboozi okujjako ng'aweereddwa obuyinza kooti muteeka eddala le bayita lawful interception etteeka eryateekebwawo ab'ebyokwerinda eriwa obuyinza ebitongole by'okwerinda okusobola okuwuliriza amasimu oba okutunuulira content eba etambulira ku mitimbagano nga si gwe giwaddeyo weeringire ereteeka weri erya lawful interception era lirina process mwoyita olina okufuna obuyinza okuva ew'omulamuzi nowa ensonga lwaki oyagala okuwuliriza emboozi yoli oba amasimu ge oba okumanya byebayogera olaba n'okuwaayo obuwuyo okumala gawaayo namba z'abantu nakyo olina okwebuuza ate ku tteeka eddala eryateekawo gye bayita data protection office toyinza kumala gawa bantu namba zaabwe kubanga enamba wankubadde enamba ya gavumenti naye eri connected n'omuntu ate nga enamba y'omuntu ennaku zino y'essimu bw'ogifuna oyinza okukola bakulu bali kye bayita reverse engineering n'otandika okumufunako ebintu bingi kubanga enamba y'ennaku zino eri connected n'enniiniyo enamba yange y'essimu n'enniiniyo enamba ey'essimu tekyali bubeezi namba ya ssimu yakunyumizaako na internet naye is an account number mu byessente mu mobile money so privacy issues zirina okuva even tighter than ever before era ekyo tukiwa nnyo omulamwa gw'amaanyi okuba nti nno essimu z'abantu tezirina kuwulirizibwa era tetukkirizibwa WhatsApp tezisomebwa era nze senkulu w'ekitongole eky'ebyempuliziganya sikifunanko na birowoozo byange nti ndifuna kakisa okuwuliriza ku mboozi z'abantu nga bakola ki nga banyumya nina bingi byendaba esimu ezitambulako data records tumonitaringa spectrum waffe bwatambula ne tuba monitaringa radio ne TV tuzimonitaringa nituwuliriza ebiri public okusikuwuliriza kubi tuwuliriza content owa broadcasting public content naye esimu from one point to another point is a private conversation era kyovola banze olumu nenyinyala nga mpulira omuntu ayogera ennyo ku ssimu ng'ali mu bantu bangi era abamu babeeramu obuferefere omuntu atakuuma kya ssimu kye nga kiringa olina okugenda nawulira agezere kale ansasule miliyoni 5 zijja kumala ayogera nnyo buli omu awulire olumu obirabamu obuferefere essimu ebintu ebyetaaga kwogera ng'oyogera eddoboozi erimala munno ali eri akole ki awulire kyova olaba nti era mu etiquettes z'okukozesa amasimu bw'oba mu space ntunutunu tulina kuwoggana nnyo tolina kuwoggana nnyo kubanga singa buli alina essimu atandika okuleka kyovola nti ebifo ebimu barestrictinga n'okurestrictinga oyingidde ebbanga ne baga nti ava ku masimu olw'ensonga muba mu banking hall mulimu abantu 100 singa buli omu atandika okwogerera ku ssimu muyinza okutransactinga business so okudda ku kibuuzo kyo tetukkirizibwa kuwuliriza masimu teri alina buyinza obwo
tekikkirizibwa kimenya mateeka kimalawo eddembe ly'obuntu okujjako ng'oyise mu tteeka lya lawful interception ate ng'era omaze okuweebwa obuyinza bw'omulamuzi. Okay, kino wakyogerako oyise ku press conference n'onyonnyola nga tugenda mu kulonda kwa bonna. Honorable Nyombi Tembo wajjako internet yaffe ennaku oba 3 oba 2. Ekigendero kyaki kinene kyali ki era wakituukako gwe UCC sitegeeza Honorable Nyombi Tembo? Nyombi Tembo talina buyinza busobola kujjako internet ya Uganda. Obuyinza obwayinza okuba nabwo ye executive director wa UCC. Manye ebintu ebyo byanjawulo. Executive director wa UCC muntu mulala nnyo ku Nyombi Tembo. Ne Nyombi Tembo muntu muki mulala nnyo. Kakati internet bwe yali eri temporarily suspended ate sina yonna abantu balina okumanya nti nno internet yali suspended tetwasuspendinga internet yonna. Internet yali suspended naye waliwo internet endala yasigala ekola ngera bwemulaba mu covid nti abantu abamu baatugaana okutambula n'abamu essentials bo ne bakkirizibwa okukola ki. So si kituufu nnyo oga nti internet yonna yagibwako. Internet yagibwako emu naye emu yasigala ekola. Internet ekozesa bank. Internet ezikolagana ne National Referral Hospitals zasigala. Internet ezikozesa for example ebintu ebikwatagana nga ku Electoral Commission line yalina okusigala ng'ekola. Ebintu byali byetaagisa mu bbanga eryo byo byasigala bye tuyita essential byo byasigalako. Twafuna kye twali okugendera kigendera kya UCC kyafunibwa. Akalulu kawedde buli omu yazanye enamba ye. Ab'ebyokwerinda bazanye enamba yaabwe. Mu abalonzi mwazanye enamba yammwe nga bannayuganda. Electoral Commission yazanye enamba yaabwe. Abaali beesimbye bazanye enamba yaabwe. N'olwaliro ffenna kye twogerako olwaliro nga 5 weeks 2 n'ekintu ng'okulonda okusinga naddala okwalimu ennyo kaweerege nga kuwedde okwa 15 January. Buli omu agamba nti okulonda by and large kwawedde mu mirembe. Si kyekyo? Tewali walina doubt ku ekyo. Yes, walina okubaawo walina wali nga waliwo naye by and large okulonda kwawedde mu mirembe. Ng'ate okulonda kino tetulina, we don't over imagine it. Okulonda kwakaggwa TZ nsi yetuliraanye njagala okugeraageranye olabe bwe kwaggwa kiki ekyabeerawo. Wano mu myaka mitono nnyo ffenna inawa nga tukyatemya okulonda kwali mu baliraano abaffe abalala e Kenya mu 2007. Ensi eyo yasooka okufuna ababundabunda abagenda mu nsi endala n'abakulembeze bangi abamu ne batwalibwa mu kooti y'ensi yonna. In fact tuleme kirumamu okulonda kwavaamu ekitta bantu. Ekyo ndowooza abantu babe bakyakijjukira. So okulonda si bigambo bya bulijjo. Okwe Uganda kwawedde by and large mu mirembe kumpi 99.9% kwawedde mu mirembe. So for me njobola okugamba nti no buli omu yazanye role ye bulungi. Ffe ng'ab'empuliziganya twasabibwa okuzanya enamba yaffe gye tulina okuzanya. Nga tusabibwa ebitongole ebirala ebirina obuvunaanyizibwa mu kumanya mu kutunula ffe gye tutasobola kutunula. Omanyi mukulu Busuulwa n'abatulaba mulina okukitegeera nti ffenna tutunula obusobozi bwaffe bukoma. Kyova olaba ati one time waliwo debate ey'amaanyi nevaako n'abantu okubasalako emitwe. Oba yali Kapanekase baani omuntu yagamba nti ensi eri raawundi bamusalako omutwe yasooka okukyogera nabakati bannange naye yali amaze okukozesa telescope n'atunula n'akozesa science n'ajja n'agamba Kabaka yali nti bonga balooza nti ensi eriki eri flat. Omusajja yajja n'abaga nti abaaye nti ensi eri arawundi nibaga nti gwe obulimba bw'olina oyagala kutabulatabula ne bamutemako omuki ne bamutemako omuntu. Ekitegeeza kiti abantu okutunula kwaffe ffenna kulina wekukoma. Nze Tembo nawe nkoma. Ekitongole kyenkulira mu kutunula kwakyo nawe kikola. Naye waliwo abantu abalina obuvunaanyizibwa okuwuliriza ebiri mu kisenge nga balina obuvunaanyizibwa obwo.
okumanya biki ebiyinza okujja ebinaleeta akabasa. Abakugu mukulaba abantu enneeyisa abo beeyisaamu ne baga nti abantu bano bayinza okuvaako kino. Abantu abo bakulira ebyokwerinda. Ffenna tubeetaaga nnyo. Olumu tubakondeminga naye ekinsanyusa buli abakondeminga bw'afuna obuzibu baddukirako. Abantu boogerera poliisi amafuukuule naye teri afuna kizibu nataddukira kuki ku poliisi. Ate teri yagenda ku poliisi kugamba bapoliisi abange ente yange ezadde abaana bameka babiri. Buli gwolaba nga agenda ku poliisi biba bizibu. Teri afuna kizibu natagenda ku poliisi. Kaabe ng'oli agivuma nnyo poliisi ya Uganda yakola ki olufuna ekizibu ngenda luddawa ku poliisi. In fact waliwo abamu abajuma poliisi ya wano Nvundu ogenda okutunula emabega nga wa poliisi ya mukuuma. Ogenda okulaba nga ayina emmotoka emukulembedde nti ate oyo yakulira ab'oludda luli naye nga poliisi yemukulembedde n'obugombe pyu poliisi. So kwegamba ebintu bino lwaki abantu abo balina bovunanyizibwa okumanya ebyokwerinda n'akabasa akayinza okuva mu bwegugungo ffenna tusinga. Kale nno abantu abo bajja gye tuli baga nti ffe tulabye waliwo ebijja naye eddagala liri wano tiye nitutunulamu netulaba nti ddala kyebatugamba kisoboka netuga nti nti kale katukole nga bwe mulugambye naffe tumaze okwasiisinga netukola kyetwakola. Tetwakikola ku lwa Nnyumbi, tetwakikola ku lwa UCC ng'ekitongole, twakikola ku lwa Uganda. Era olwaliro ffenna tucelebratinga election ezayitibwamu mu mirembe. Waliwo abatacelebratinga bagamba nti UCC mwajja kuaidinga abantu celebratinga lwa kintu kino. President wa NUP wamulabye buli omu celebratinga era kabe president mukama wange ow'ekibiina kiri ekirala ekyekikumi omukulu naye gyali kubanga ekibiina kyaki kyekikumi ekyesaidi eri kyenga nti mukama wange ali yakulira ekibiina ekyo ayinza obutakyogera naye nze ng'omusajja omukulu manyi naye waali ayagaliza Uganda emirembe. Sikiwa nti no Uganda ajagala nga teriko mirembe. Buli omu muntu alimu empeke yasanyukidde okulonda kwaffe bwe kwakola ki bwe kwatambudde. And weekanga sira na kubuusabuusa nga senkulu wa UCC weekanga bwe kibanga ekyaleeseewo okulonda okwo emirembe okuba twayise mu kulonda okw'emirembe weekanga ettofaali UCC lyetaddeko maybe 1%. Kale 0.5% naffe twataddeko ettafali kuba twazanye enamba yaffe bulungi naye abasinza okuzanya enamba yaabwe ndowooza in my view bebe ebyokwerinda enamba yaabwe bagizanye bulungi. Abokubiri abasinza okuzanya enamba yaabwe benjagala okuvaayo okwebaza wano bannayuganda abaaganyi okuwuliriza bannaffe abamu abadde boogera effujjo. Ndowooza ebintu bino bitwogera abantu omuyinza okuzuula nti no biri far-fetched naye mwalaba ebbanga eryo nga tetunnagenda internet ennavaako ng'abantu babitandise kola bwoti ecupa gikole bwoti fumulamu akatuli katono oyiwemu kino na kino bw'ogikanyuga eyo emala okwokya enju. Mwabalaba bino ebintu sinze mbiyiiya olinaga nti abantu afaana bwe bati abo temugira nabugira oluwulira nga oli afunye akalulu ne bwe kaba kamu nti abo abambala kala gundi mugende mwokya enju zaabwe mubatte ebyo mwabiraba. You can imagine singa ebintu ebyo byagenda mu maaso 13 14 15 16 olwaliro kyetwali baddeko waliwo abantu abakkiririza mu social media eyo ngedda bwe twakkirizanga mu radio ne TV. Nze taata wange omugenzi muliro Elisa ziri basanga twabanga ne radio yaffe nga bagisiba ne mu kitambaala nebeerawo ku kameeza mu ddiiro era tataga nti radio yagambye radio yagambye abantu bakkiriziganya ebintu by'empuliziganya radio yagambye waliwo olwali abaga nti biri ku social media bagambye TikTok egambye. So mu bitundu ebiseera ebirimu obwerinde
bwe muba mukendeezezzaako ku bintu ebifaanagana bwe bityo ebiyinza okubaamu obulimba obw'ekika ekyawaggulu ebiyinza okubaamu okubuzaabuza ebyekika ekyawaggulu ebiyinza okubaamu okukunga abantu bakole ebikolobero ebyekika ekyawaggulu ndowooza omuntu yenna alimu empeke yalikkiriza nti bw'oba gw'olina obuvunaanyizibwa okuba nti gw'olina okukola ekintu ng'ennamba gy'ozannya mu Uganda gw'oli awo ne baga nti omupiira guzze ssebo kwata omusajja tatuteeba n'olegeza then okoze bubi wali okola namba yo so ffe namba yaffe baga nti omusajja wuuyo ayita wano namwe mutayizaawo ne tutayiza ewaffe we twatayiza era ekintu ne tukigusa si ku lwaffe nkyagalamu ki si ku lwa UCC ng'ekitongole ku lwa Uganda ki mu kugusa ekintu kyona Butembo waliwo abafiirwa sente zaabwe business munnange abo bo tubalowoozaako okufiirwa sente tekyayiyizibwa nga intaneti bagijjeeko ekigambo ga nti abantu bafiiriddwa sente abantu bafiirwa sente mu bintu bingi bwe tuba tupima ebyobulamu ebyokufa n'okuwona ne sente z'olina okufiirwa oyinza olumu okuteekinga ekkubo erijja okufiiriza sente owonye obuki obulamu era wano fe ababaddewo ebbanga eddene twalina abasajja abatulumbanga ekiro era nga basekerera nnyo nga abantu b'e Buganda wano baga nti Muganda sijja kwogera ngeri gye bakyogeramu abantu bayinza okuga nti ndola njogera ku bantu abamu mu Uganda naye ka njogere mu Luganda oluvuga nti Omuganda atya nnyo kubanga ye bw'omulumba agamba nti ndekera obulamu twala ki twala sente ndekera obulamu twala sente assessment ezo mutwala ng'entono ndekera obulamu twala ki sente era ekintu ekyo kyawonya abantu bangi kitegeeza nti olumu oyinza okukkirizibwa okufiirwa okutono n'osigaza ekintu ekisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu bwe bulamu era ng'ebitugamba wano ffe twalugera tikitatta muyima tekimumalaako nti so intaneti okugisuspendinga ezo ennaku ennya teyasse muyima intaneti teyasse muyima era teyatumazeeko ki nte naye obutabanguko bw'omutawaana butta omuyima ate ekitta omuyima kimumalako naki ente so olwekyo bannayuganda twazanya ennamba yaffe on your behalf yes wabaddewo okunyigizibwa sikumu mwekka nange saalina intaneti nawe tewalina teweerekaako oti nange saalina intaneti so toyinza gamba nti gwe wanyigibwa nnyo okusinga nange nanyigibwa okwenkanankana nammwe so amiina kanve eno abo tukomawo nja kutandikira ku Honorable George William Nyombi Tembo Executive Director wa Uganda Communications Commission gwe tuli naye Honorable ngeze mukuwumulanga njagala bannansi abamanye ani alungamya emikutu mugatta bantu social media platforms X, TikTok, YouTube, Facebook nebela nekira Facebook yaddako oba ekyali restricted ekyalina restriction okay ekyalina mikutu gino ani agirondola givunaanyizibwako UCC givunaanyizibwako obutereevu gigwa mu telecommunication gigwa mu telecommunication ebyamasimu n'empuliziganya ezigenda mu social media mu multimedia bigwa omwo tugirinako obuvunaanyizibwa ddala bungi ddala era waliwo regulation number etunuulira regulations nga bbiri waliwo regulations ku multimedia waliwo regulation ku content etunuulira emikutu egyo engeri gye tulina ogirambikamu obulungi so tugivunaanyizibwako nnyo kati bano nga bwe bafuna license aba BBS Telefina na TV endala ne radio nze nziguddewo Facebook account yange nyina TikTok account yange kwatirakowa ogulawo account tukirinako regulation kubanga one tetulina resources zetugenda kukuwa naye enkozesa kubanga ena content olwo content waliwo restriction eziri omwo bw'oba okola oli ku mitimbagano gyo oyinza okukola ebintu byonna by'oyagala naye ekisooka tokola bintu bimenya mateeka g'eggwanga ekyokubiri tokola bintu ebigwa mu makowe gano cyberbullying cyberbullying nno
muzibu nnyo bw'ogenda okitunuulira definition yayo ne bino bye twevumaavuma mu physical space kalya kino bw'obikola ku mitimbagano eyinza okuba interpreted as bullying. Tokkirizibwa kukola bintu biraga baana bwerere bwabwe oba ebintu bwebityo nga tolina lukusa. Si bwerere bwabwe oba okulaga abaana mu ngeri yonna ntufunye lukusa luli lwabo babalabirira. Tokkirizibwa kukola bintu bisaasaanya bukyayi, hate speech. So ezo ze controls eziro era bw'okikola ekyo oba omenya etteeka. Omenya etteeka erya Computer Misuse Act. Ate etteeka eryo bw'olimenya olina okugulwako emisango. Kyova olaba nti DPP alaba nga kisaanidde emisango gyonna egikwatagana n'okumenya amateeka mu tteeka ng'ago agakwatagana eby'empuliziganya. DPP neetuwa n'obuyinza okuba nti tumuyambako okugiwozesa to prosecute. Era tulina certificate okuva ewa DPP oba omuwolereza wa government, omuwaabi wa government w'emisango gya government yatwawuliza ku buyinza bwe okuba nti emisango egyo tusobola ogitwala mu kooti ne tugiprosecuting. Era balooya baffe balabye lunye mu kooti ezo okuba nti bahandolinga emisango egyo. Era ne tuba ne kooti kumpi ey'enjawulo tehandolinga ffe fekka naye nga ffe Wildlife Authority bayita utilities court kumpi gye tutwala emisango egyo. So tugivunaanyizibwako naye nga tetulemesa bantu kweyagalira mu mitimbagano, naye waliwo ebintu ebitalina kukolebwa ku mitimbagano. Kubanga nga bulijjo bwe mbagamba emitimbagano gyakolebwa ku lwa bulungi bwa muntu oba humanity. Okola ebintu ebituyamba okwebezaawo mu byefuna byaffe, okola ebintu ebituyamba oba kye tuyita enterprise, okola ebintu ebituyamba okugaziya ku kumanya kwaffe n'obusobozi bwaffe kye tuyita empowerment, oba okola ebintu ebyokwesanyusaamu kye tuyita entertainment. Is the 3 E's. Yes. Okay. Honorable, nga bw'ensasula license ku BBS. Yeah. Waliwo kati trend yaba beta ba YouTubers abatandikawo emikutu ne bafuna n'ebirango ennaku zino squeeze backs ne bazannya obulango basasulawa tebenkulo kinze ku space ya mainstream media. Era tutandise obakolera ka categorical authorization gye tubawa ba online abantu abakolera emirimu egyo egya online. Tutandise obbawaayo ku authorization tetunagiyita license. Tukayise ku authorization akabayambako twagala kuba tumanyi bavubuka bangi bakikolamu essente. Yes. Tetwagala okugaziya emirimu gy'abantu baffe, tetwagala kukatta, tukencouraginga kagende maaso tuliya bakole authorization eyo ya busente butono jja ne tukumanya ne tutandika okuregulatinga biki by'olina okukola mu nsi endala ekigenda maaso era tubitunuulira okukamala obumazi. For example, mu nsi endala kati otandika okubeera ne nja ku example ye Netherland. Mu nsi nga Netherland kati obeera ne ba followers kati batuuka 3,000 bakucategorizinga nga broadcaster. 3,000 era otandika okuba regulated as such. Otandika okuba regulated eyo gye tugenda kubanga nga okimanyi nti obulwa obwa misinformation ne disinformation oba obulimba obugenderere n'obulimba obw'obutamanya n'obulimba obw'okutaputa obubi, obulimba bwa mirundi 3. Disinformation bwe bulimba obugenderere olina ebirala byokutabula. Misinformation bwe bulimba obw'obutamanya no misinforming abantu nga tena butomanyi. Ne wabaawo malinformation bwe bulimba olw'okuba nti ekintu okinterpretinze gwe bubi naye ate n'oyagala interpretation yo ogitwale nti yentuufu. Obulimba obwo bwakabasa nnyo era ekitongole ky'ensi kye bayita World Economic Forum ekitunuulira ebyenfuna by'eggwanga by'ensi yonna kibututte nti nno bwe bulwa obumu ku bulwa obusinga obunene obuna mu nsi yonna ng'ogyeko ba terrorist ng'ogyeko global warming
ebyo byobulimba ku social media byebiddako so kintu kinene nnyo so kirina okuba so ensi zonna zonna olaba nti zivuddeyo kati okuba tulwanyisa tutya misinformation ne disinformation tulwanyisa tutya ekyabaana child online safety ekyabaana okuba nti no bakuumibwa obutagenda nnyo mu bintu bya kikulu ku social media era ensinga zi Austria olaba zivuddeyo namaanyi Australia okuba nti kumpi batandise okugaana abaana abatanaweza myaka okugenda ku social media ndaba Europe that's the line they are taking mu African Union through African Telecom Union twagala okupresentinga ya agenda ezo tulabe bwe zitandika okuinfluencinga public policy mu nsi zino how do we protect our children science amaze okuvaayo ataliiko kubuusabuusa nti abaana ebbanga lye bamala ennyo ku mitimbagano ne ku screen zirina yes zibayamba okuyiga ebintu bingi naye ate zibafiiriza ebintu bingi naddala mu socialization process so ebintu bino bize public policy ejagenda ebitunuulira amateeka gajja kujja regulations zijja kujja ate ebintu ebyo ffe tulina okutekinga lead. Alright, bakikuteekako UCC nti osusuuta nnyo oba tojjaayo mukono gw'amaanyi kubawagira gavumenti abakozesa emitimbagano naye bwe waba bali opposition abagikozesa obubi ng'owandiika ng'obayita ng'obawozesa naddala ku X kituufu sikirabanga naku ekyo kubanga ffe bwe tuba tukola regulation tuli blind ku political affiliation z'abantu ffe abamu as an individual nga Nyombi Tembo you can easily associate me n'ekibiina kyempagira era ogwo si musango ekyo ekigambo bulijjo abantu si musango atola okwogerera ekibiina kyesobola kukola kwe kubeera ne office mu kibiina kyonna kisobola naye bwe mba nkola emirimu gy'ekipakasi egyampeebwa bannayuganda etteeka eryayita mu parliament eryayisibwa ab'opposition n'abali mu government mba blind kukala nyala nkubuulire without mentioning names mu myaka ebiri gye naakabeera senkulu w'ekitongole kya UCC abantu be naakateekako sanctions bonna ba kibiina kiri mu buyinza that's what I know ekyo kyekiri ku record bonna ba kibiina kiri mu buyinza I won't mention those names kubanga sanction twazikola ne bazisavinga bulungi abamu waliwo ekitongole bikyakwata bawozesebwa emisango giri mu kooti saagala kukwogera kumanya n'abantu bonna bwoba mambo bamanyi bagamba nti bakibiina kiri mu buyinza so kiraba nti ffe tuba tuzibya amaaso gaffe tetunuulira bya parties nga tukola emirimu gy'ekipakasi kino bannayuganda gye mwatuwa aba community radios watuukawo nabo waliwo bino ebigundi ebibeera mu butale kubalangiranga ebirango bya gundi yafudde batuze bannaffe emitwalo ebiri tugenda kuzika nabulemu ebizindaalo bangi nga baagala okusinkana baba basinkanye era mbasisinkana n'enjogera nabo era message gyembawa ebizindaalo tebikkirizibwa ebizindaalo tebiri mu broadcasting era tebiri ba broadcasting ekolera ku principle eya choice ekintu kyonna ekitakolera ku principle yakuwa muntu choice oba okusalawo kikyawuliriza tekisobola kuba broadcasting kyova olaba nti kakati kyetuva tetubikkiririza ddala one tebiri licensed ekyokubiri birina noise biyita ku mateeka agakkirizibwa ag'amaloboozi agakkirizibwa okubeera mu environment so bimenya netteeka eddala erya National Environment Management Act ekyokusatu tebiwa choice you can imagine mwami Busuulwa nga muli mukasiki omwana aleeta omugole ali awo aleeta omugole muyimba nnyimba za mukwano baleeta omugole ajja muli ekizindaalo kibaliraanye awo kati kyo nikitandika nga bagenda kubika bagenda kubika batandika walumbeza mubavuga ati omugole bannanga omwana amuleese mbulira gyerede walumbeza yatuyisa bwate muli ku you can imagine toyina choice bo bakukaka obbawuliriza n'olwekyo tekikkirizibwa ebizindaalo muviireko ddala era mikwano gyaffe abafudde ebizindaalo business eyo si business era njagala okyogera wano ebizindaalo si business
ejja kukusala okujjako ng'etteeka bakama baffe abantu okupakasa ng'etteeka balikyusiza we tutannatuuka ku kijja tujja kujja tukijjewo kubanga kimenya amaki kimenya amateeka n'olwekyo ekyo tekiriiko compromise bakama baffe bakyusa etteeka ne baga nti babikkiriza ffe gwaffe nga tunuulira mu tteeka nga tubikolera regulation naye sikiwa nti waliwo parliament eyinza okukola ekintu ekyenkalidde awo nokkiriza ebizindaalo radio nga tulina nyingi nnyo tulina radio ezisukka ziri mu 3 tubagambye tugenda kutandika daabu eyo tuyinza okulicensinga radio zonna zetwagala zilicensingibwe tulina internet broadcasting internet radios radio kati ezikozesa internet that's where broadcasting is going lwaki era ate era bannaffe ab'ebizindaalo manyi ffe enkola yaffe abapakasi babbwe nga tupakasiza abantu wa gavumenti eri mu buyinza tuli bantu abakuliriza ekiri ku bantu abantu b'ebizindaalo bagambye si business naye tubaleteereddewo akasekeso akalala ze tuyita community radios eza low power watts 5 watts 3 watts 10 karediyo akayinza okukola mu mulukaawo negombolola watts ntono nga tukalayisinsinze bakayita community radio ekikaliko tekakkirizibwa nnyo okukola birango nnyo biri commercial era birina kuba community so gweva ku bizindaalo jangu osabeka community radio ako kawa choice munno ne bwaba mufumbiro wali nga yayagala kuwuliriza busuulwa ayagala kuwuliriza music gwoyinza okubanga osekula ebinyeebwa wali wabweru gwe ng'owuliriza birango nga mwenna tayingiridde munne naye ng'omulala naye ayinza okubanga ali wali ali mu kuwa enkoko emmere nga karediyo ke mwenna muli mu space kumpi y'emu nga muwuliza radio nga mulina choice okuwuliriza radio ez'emirundi nga 10 nga tewali ayingiridde munne naye ekizindaalo you can imagine mwenna muli ku ebyo ekizindaalo bwe kiyingira mu environment yeeyo mwenna muva ku bye muliko ne muwuliriza bo so bakukaka teri ayagala kintu ekyo era buli tukyogera nga badda ku bannaffe abaziina bakkirizibwa everywhere kubanga okwazina kuli specific tekumala bbanga ddene kukoowola abantu bagende bakole ki basinze. I don't think it takes even more than 5 minutes. So around 5 minutes ku time emanyiddwa ekyo ekizindaalo ekiri ku muzigiti nga kikola ku kwazina tetukiinaako tabu at all kubanga eryo ddembe lyakusinza kiri mu ddembe lyakusinza naye olaba ffe ne bano bannaffe abakuba amaloboozi abannema mubuulira baba ekyo si kyaffe naye abannema kabe bano bannaffe abasinza kumanyi busuula oli musajja mulokole nnyo n'abasinza babagambyeko nti abange ti muwoganira abantu ekiro tutandika okulaba nti tetuwoganira abantu kiro yes kyemukola kituufu naye mukikola bubi mukikole bulungi kyaki tugambe endiga tusonde kyaki zaffe munda tuzifuule sound proof tugende munda omwo kubanga ye Katonda kyaki ne bwogiggala n'ogiggalira nga sound teyitamu kufuluma mwoyo mutukuvu yayingira mu kyaki omwo abeeramu ne Katonda abeeramu bulungi kati n'obeera ne Katonda wali mu space yeri n'ombulira byonna byoyagala ng'abantu bo kati nze nyinza okuba nasabye lwaggulo kati ngenze kwebaka aye nonkaka okuwulira enjiri mu biseera byange ebyokwebaka njagala nnyo enjiri naye ate onkase ebintu ebyo twegendeza ebizindaalo tebikkirizibwa era abakola ebizindaalo ga business mujje musabe community radios tujja zibawa bulicense fees butono nnyo spectrum mwangu okufuna okunyigiza kubanga power engeri gyeri ntono kyangu nnyo okufuna kagundi okutukuwagika noweeza akatundu kaako akatono nga toyingiridde balala. Radios ne nyingi ne TV nyingi haven't they caused more harm than good? Jezigena zeyongera olabamu obulungi bwazo ne obulungi businga bubi businga obulungi. Radio ne TV enyingi yali policy ya government nga twagala abantu buli omu asobole okuwuliziganya mu ngeri gyayagala awuliziganyemu mu nnimi zayagala awuliziganyemu. Mu Uganda tulina amawanga kumpi 56 abantu basaba radio ezimu nga ziri mu nnimi ezeeyo abantu baffe ebyempuliziganya bibatuukeko buli omu gyakola ki gyali naye ng'omanyi buli kintu lwekyongera okugazibwa
kijja ne challenges. Kati olwaleero challenge tuzimanyi tulaba. Abantu abamu tubawadde license okuteekawo radio naye ng'obusobozi obulabira radio ezo tebazirina. Era mujja kulaba ebbanga ttono nga tubayise okubategeeza engeri gye tugenda okumyumyulamu. Kubanga radio oba TV erina okulabirirwa ku mutindo. Omutindo ogwo guva ku bakozi obumanyi bwabwe, guva ku studio n'engeri gye ziba zitegekeddwamu. Wano mbadde nyingira n'ensanyuka nnyo nga ndaba mutindo guno ogusinga mugoberedde tuba tujja ndabye wali yes gundi restriction ezo mu kuyingira ekyo kintu kikulu nnyo. Abantu abamu batugamba nti lwaki nze nkoze business yange lwaki ekyo kyammwe lwaki mukiteekawo. Studio eri sacred. Studio mwe bakolera content. Studio mwe twogerera n'abantu 10,000 goyinza okuleka ng'omuntu yenna kati omulalu bwajja buzinga gyayingira mu studio nga tusika wano abantu bonna batulaba ng'ajja atandika okwogera ebigambo wano. Omuntu ayingira studio ate kubanga ali olaba kati tutansira okutunuulira era tugenda kubagambamu ti abaayi studio ng'abatamiivu baziyitiriddemu ettamiiro mu studio. Omutamiivu takkirizibwa kukola kintu kyonna. Lwaki omutamiivu akkirizibwa okuba behind microphone? Kaabe ddala olina gy'olaba abatamiivu abali ku bayitirivu nga bateesa n'abaweereza ku mpewo. Ekyo kirinako evidence kubanga okimanyi bulungi mukulu Busuula nga sinnafuuka senkulu wa gundi eno nze omu ku bantu between omwaka FM ezajjira ku mpewo ne we nayingirira kati bino ebya regulation si kyajja nnyo ku mpewo kuba neewala obutajja nnyo buli lunywe engeri gye mba regulatinga. Nze omu ku bantu ndowooza abasinga okuyingira mu studio za radio mu ggwanga lyonna wano. Batono nnyo abaali bayingidde as many studios okwenkana nze ate namala emyaka 10 nga nange ndi broadcaster nga nkola program buli Sunday ya ssaawa 4. Nawe akakwate konna ku ngonge jjajja mmwe wona abagambe mmegatteko ku edition esooka y'ekijjulo fundraising dinner eya World Otter Day ku Governor Hotel Mukono naku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokubiri 2026 ku ssaawa 10 ez'olweggulo 21 February guno gutulimu ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Jangu olabe abawala b'engonge emboseera okuva ebugere n'ekyaggwe nga batunka okulondako nalulungi w'engonge Miss Otter 2026 okuyingira mitwalo 10 gyokka ate okufuluma bakugambye kwa bwereere mujje musanyuke nga bwe mukuze ekika kyammwe. Omugenyi omukulu ye jjajja omutaka Kisolo Mathias Kaboggoza. Okwewandiisa nno wandika essimu eno ya mwami Kaboggoza Joseph omuwandiisi 0754 80 69 56 simu nsubiro ogiwandiise bulungi eyo. Ate bwana mukulu wa Katende Parish Reverend Father Sebuliba Edward ne Ssabakristu wenna Kirebe Sub Parish Emmanuel Tinkasimire bakuyita gwe wenna omuntu wa Katonda okubegattako mu lukuŋŋaana lw'okujjukira Archbishop Joseph Kiwanuka olw'okubaawo nga 12 February ku St Joseph High School. Wajja kubaawo ebintu bingi nga Katikkiro Charles Peter Mayiga mugenyi omukulu wateekeddwayo ekijjulo ky'okuyingira nga okuyingira kwa mitwalo 5 omuntu omu, emmeeza y'abantu 6 ya mitwalo 5 ate emmeeza y'abantu 4 ya mitwalo 3. Ensonga eyo nayo nkulu nnyo musaanye okugyettanira. Honorable nyina feedback ku mitimbagano eddakiika tusigazaayo nga 15 sinza obutakubuuzayo ku buntu bw'abantu bano abamu. Twebaza UCC okuweera vulgar content ku radio ne telefina agamba TV telefina ye TV mu Luganda. Nze Musoke Twaha coordinator School Social Workers Alliance Uganda akwebazizza. Loku Alan guy I'm in German busy watching online. Thanks for the program. Salutations to Honorable Nyombi Tembo. Thank you Loku Alan. Kawaya Hussein najja nankumbi Honorable Nyombi Tembo ekyali emawogola ewa Honorable Goti Namuga yakira abasinga social media yaliko talowooza nti ebikola ebimanya amateeka byandikendedde ekituufu batufiiriza emirimu gyaffe ne ssente nnyingi omuva omusolo gwe tuwa eri gavumenti kakati bwemba nakosebwa okuvaako kwa intaneti mbaloopawa. Yabuuza oyo. Honorable Nyombi Tembo yebale kusomesa bingi bye tuyize naye basumba abeevumira ku ma TV nga mwabawa layisinsi mubakozeeko ki? Honorable anakuddamu abasumba abalumbagana ku mitimbagano. Honorable Busuulwa
ask Honorable Nyombi Tembo, how do I apply and get a radio license in just 1 month if I have my money? Kale anja kuddamu sente obozina jangu wano zitutemetemeze nkubulire ebimumbi manyi. Honorable abasumba abeerumbya ku mitimbagano waliwo omwami akibuuziza wano ku TV ze mwabawerako license bakozeeko ki? Sinnabalaba nno. Tonnabalaba? Sinnabalaba. Omanyi ffe tureactinga emirundi ebiri. Yes. Waliwo bye ndiactingako nga ndabye. Tulina digital loga yaffe eyo tuwuliriza ne tulaba n'okulaba. Abaana abadde tebannabalaba. Naye baconsumer baffe muli wider than us. Kuba muli bangi. Kati complaint bwejja. Nowa complaint, notuwa circumstances eziriko. Era tuba tujja kola hearing. Tulabe baba bamenya amateeka. Tuli blind to anybody. Fere tufaayo obolyani bwe tuba twaku licensing n'omenya regulations za broadcasting tukuyita. Nenze mbadde sinalaba beevuma mbadde sinakiraba tewali yaŋŋambye tewali ya complaininze formally. Naye nga bwe nkiwulidde kangezeeko okulaba tulabe n'okuwuliriza n'ogamba abaana ba digitologaffe balabe nti batunulayo tulabe waliyo ekimenya amateeka. Omukulu omulala agambye nti bw'aba alina sente ze ekisooka okufuna license ya radio naddala ya FM ekiri basic ekisinga obukulu kuba nti amayengo weegali. So sooka no-identifying nga waadi oyagala okuteeka radio eyo. Of course radio erina okuba behind a company registered ng'ekola. N'osaba n'oteeka okusaba kwaffe ate okusaba kwaffe kwangu. Okusaba kuli online jangu abakulu bakulagirire obagenda ku website yaffe ojja kugenda ojja kulaba akakoona akalimu ezo application online applications utandike process ogiteekayo immediately olufuna application yo nga tukuddamu kisooka ntitugifunye nga bayingira batandika ogitunulamu nga tulaba ekitundu kyosabyemu amayengo gyegali amayengo bwe gabaayo processing etandika nga tukulya bwetaaga biki byolina okukola. Ate era bw'oba obituwadde byonna nga n'amayengo weegali etteeka ffe eritusiba nnyo n'emikono tisobola kusukka nnaku 6 nga sikuwadde license yo. Within 60 days nina okuba nga nkuwadde license kata ebyetaago byonna oba obimpadde ate naddala ku ekyo kyo ng'amayengo ngafunye oluguudo lw'oyinza okutambulirako okukola ebibyo nga toyingidde mu balala midire nga tukuwa ate ebyewaffe biri so clear very clean. Ojja kukifuna tukujja kutambuza naye ekyenyinza okugambako ngaali mu space eno nti nno amayengo ga FM station kati mazibu nnyo tujjudde tulina Uganda twagisalamu ebitundu 14 okusobola okulaba nti nno abantu tubawa nti amayengo ge tugabye wano oyinza okugaddamu n'ogagabe mu Arua eyo naye wonna bwe tutunulayo olwaleero wajjudde. Kakati lyali kizibu nnyo era kati kyetukola olw'okuba nti abaagala amayengo bangi ate nga agaliwo agasobola okufunikawo matono. Kikyetukola era mulabye mu advertising twafunye amayengo bwegati gali mu bitundu bino mu applying bwe mu applying netubaseesinga netulaba ddala asinga okubanga alimu ekinyusi ng'ajja kutambuza bulungi resource yammwe bannayuganda kuba amayengo gammwe oyo gwe tugawa kuba tumanyi agenda ebyempuliziganya ajja bitambuza bulungi ajja kuleeta emirimu mu gundi eyo abantu baffe abakolere communication so tubaseesinga asinga banne gwe tulaba ng'alimu ekinyusi nga tumuwa. Alright. Sebwe bali kuleeta kojja wange Nyombi ow'Ennyonyi ndi ku Facebook live kojja wange Tanjola naye mbuuza UCC ekoze ki ku bantu abamansa entungo n'ebigambo ebirene byenkana emizindaala abamu nga bakola ku TV social media n'ebirala. Siraba nga y'omu UCC gwe yodde Alan Sebale ali mukono. Akyogeddeko enkozesa y'emitimbagano akyogeddeko naye akubuuliza ndowooza ayagala alabe nga mubayisaamu ku mbooko. Tugezaako ate kye tusaba mutuyambe complaint nawe bw'oba omulabye ng'aba yatuyise kulitalaba nti tumulabye complaint omanyi buli kintu byonna byonna ebintu ebyokuteekesa amateeka mu nkola abantu bayamba nnyo ku bitongole okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo so we mulaba ekintu eky'omucomplaininge tulina
toll free line yaffe nja kuba njibawa nendoza mugimanyi mugikube mutubuulire ebintu ebiyinza okuba nga bitambula bubi tube nga tubikolako. Alright, njagala obeeko bakaboosibuza ensi woyinza obutalekaayo mu dakiika ng'emu tuve wano. Mwebale nnyo ffe ng'abalabirira space eno tubeebaza kubanga bwe mutali mmwe tetwali badde na kyakkola. Mwebale nnyo okujjumbira bizinesi tetulabirira ez'amasimu ez'amaradio n'amativi. Mwebale nnyo mwebalire ddala okuzirabirira. Mwebale nnyo olumu obuwabuzi bwe mutuwa okutambuza emirimu gyaffe era nja kuddamu okikakasa nti no bannange emirimu gye tukola gino tugikola ku lwammwe, tugikola nga tuyita mu tteeka. Bw'oba okola emirimu gino toyinza kusanyusa buli omu. Ng'enjogera bwega nti bw'oba oyagala okusanyusa buli omu genda otunde balaafu ice cream. Ebintu ebimu regulation mulimu okwasa amateeka, mulimu okwasa ebiragiro, mulimu okukaka abantu okukola ebintu mu ngeri gye balina okubikolamu. Oluusi abamu muyinza obutasanyuka naye ffe tuli bapakasi bammwe. Bwe ŋŋamba tuli bapakasi bammwe ŋŋamba mmwe bannayuganda kubanga etteeka lye tugoberera regulations zetuseeka mu nkola zituweebwa parliament, ffe tusisa mu nkola ng'abapakasi. N'olwekyo mutuyambeko tukole omulimu gwaffe bulungi ku lw'obulungi bwammwe. Muwulidde ebintu byammwe bye tubakuumira, spectrum, numbering resources. Muwulidde omulimu gwe mwatuwa okupakasa ogenda obbayunga n'ebitongole ebigabanya amayengo mu nsi yonna, ebitongole ebigabanya wagye tuyinza naffe okuwebeera eyo mu bbanga ne tulaba ebiri ku nsi, byonna ffe tubibakolera. N'olwekyo tubasaba mutuwe obuwagizi obwo tukole emirimu gyaffe bulungi. Webitagenze bulungi mutubuulire tulongoose tulabe nti eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Amina. Ye Honorable George William Nyombi Tembo, webale Honorable kutuwa akadde kanako ekiro. Nojja twewalize ttiimu eyo gyokola naye emirimu betusinga naffe okutambula nabo. Haji Ibrahim Bossa, Medi Kagwa, Paul Mukasa, Abdusalamu Waiswa, Baronna, Musinguzi kwegamba ttiimu zonna. Tukolagana bulungi. Olumu baba bakambwe mukko ne tuba twagala tubatunda balaafu. Tubatunda balaafu. Kale, atakumi agoberako kume. Tugenda mulega fagensika. Sawa Kabaka wanga